Alright, ensonga eriwo mu ggwanga Uganda, ensonga ya kulonda kalulu. Ennaku z'omwezi nga 15. Lwe tugenda okuba nga tulonda. But of course ebigambo ebiva mu bakuumaddembe n'abakwasi b'amateeka bitandise okuba nga bikubagana. Okategedde? Vidiyo eno ekutusibwako Jolo Quality Properties bakakensa baagabye ekibbiitu ku kakadde kamu n'ekitundu osobola ofuna poloti y'ettaka. G'omuvubuka eyeezimba gali wangu. Va mu kazigo fulawa mufunire ettaka kakadde kamu n'ekitundu ogula poloti yo n'ozimba mpola mpola. Estates ez'enjawulo kuba essimu eri awo wansi ate obeere nga bakutwala olambule. Ebigambo bino gwe andaba right now byayogerwa omuduumizi w'amagye Muhoozi Kainerugaba. Bwe yali ayogerako eri eggwanga ng'ayogera ku nsonga za security mu ggwanga yayogera bw'ati. Tambuza video. We appeal to citizens to cast their votes peacefully and go home, not to hang around the polls. The vote counting and tallying process will be transparent and is done in the open. Each individual candidate's agents will be present, and these include presidential, the directly elected MPs, and women MPs. Alright, mu bigambo bya Muhoozi Kainerugaba Ssaabaduumizi w'amagye agamba nti ku lunaku lw'okulonda buli muntu amala okulonda please go home, genda ewaka. Okategedde? Naye ssemateeka alambika bulungi nti omuntu wamala okulonda waddembe okusigala 20 meters away from the polling station. My question is, singa bukya nga gali wanga alondera ku kyaki omuzigo gwe guli just 20 meters from the polling station, oba omusindika kudda mu kyalo oba. Now olwaleero mu parliament wabaddeyo okontana kw'ebigambo wakati w'ebigambo bya CDF ne Attorney General w'eggwanga Kiryowa Kiwanuka. Olumubuuzizza ku nsonga eyayogeddwa CDF, Attorney General ayogedde bw'ati. That after voting, even you, the members of parliament, you must not stay at the polling station. Yeah, when you're 20 meters away, that's not the polling station. So when we are telling you, and you must encourage everyone not to stay at the polling station after voting. If you want, when you finish voting, you leave the polling station. 20 meters an hour, 100 meters, that's perfectly fine, but not at the polling station. Because all right, oyo Kiryowa Kiwanuka ye Attorney General oyo oba mu yabeera atya Ssaabawolereza oba yabeera atya ye mukenkufu mu mateeka mu ggwanga mu parliament olwaleero agambye olumala okulonda please don't stay at the polling station. Ono ye mutaputa w'amateeka mu ggwanga Uganda asembayo. Era ne wabawo ensobi ekoleddwa nga yakumenya amateeka nga CDF yagikoze, ono gwe babuuza n'agataputa. Akirambise bulungi nga ssemateeka waakirambika nti olumala okulonda tosigala ku polling station. That is right. Wabula polling station ebeera marked, ebeera demarcated. Ekitegeeza omuntu ali emabega waaka akawuzi ka polling station kiba kitegeeza tali ku polling station. Kati abadde bagamba nga abantu tulumala okulonda dde ewaka, I don't know kati kyekitegeeza kuba kati watandise obbaawo okontagana n'ebigambo. Ebigambo bya Muhoozi mubiwulidde. Olumala olonda genda ewaka. Ono Attorney General abadde mu parliament y'eggwanga Uganda agambye at least 100 meter naye ssemateeka alambika 20 meters. Abamu ku basinga ababadde mu kalulu for quite some time, ababaddewo mu nsonga za kalulu emyaka egiwerako ebisanja ebiwerako, bategeeza bulungi nnyo nti akalulu kasinga kubbibwa ku polling station. Wabula era abalala ne bagamba akalulu kabbibwa nnyo ku district. So biri awo wakati 50-50. Bo abagenda mu kalulu bagamba tugenda mu kalulu k'okwekalakaasa, kanoonye, kalonde, kakuume kosa n'okalondoola we bakabba kalangirire.
bali mu kanoonya right now. Bobi Wine ali mu Ateso sub-region, asoose Palisa, ali mu kanoonya. Ennaku z'omwezi nga 15 zigenda beera kebbiri, bagenda kalonda, ate kwololwa nyini balina okukakuuma. Okalonda it is okay, naye ate okukakuuma kuzzeemu kigoye weezinge. CDF agamba olumala okulonda dde waka. Abantu bagamba omala olonda yimirira 20 meters away from the polling station, teekawo akatebe kanula eriiso. Awo basobola okukabba batya. Galiwange asobola okuba nga bamuwadde ssente akuma akalulu ka Bobi Wine, naye nga Galiwange emmotoka ye ebyaddala yeetaaga gikubako libiti oba fulaawa ng'ayagala mutwalako ebusega. Okategedde? Fulaawa ng'ayagala mutwalako out okulya ku ssente. Galiwange ne bamugamba boy tunule yituyiwemu obululu bwaffe, katukuwa n'akakadde nga mbutuufu ali tasubira kukwata akakadde myezi 3. Kati awo basobola okukabbira nti ne polling agent gwe bataddewo basobola mu compromisinga abantu kye bagamba. Tetugenda kuvaawo because n'oyo musobola mu compromisinga twagala tukasuka eriiso, kubanga akalulu ako tewali muntu akkirizibwa genda mu bokisi eyo eyiibwamu akalulu unless ng'agenze etteekayo kalulu. Era omuntu agenda okuteekayo akalulu akeberebwa such that talina bululu bulala. Okategedde? So omuntu omugamba nti dde waka osobola ogamba polling agent n'omuwa akasente n'akivaamu, olinayiwayo ekisaaganda ky'obululu. Remember Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine Kampala waneena ayinawo amaanyi. Kampala erina abalonzi abasukka mu kakadde kamu n'ekitundu. Wakiso alina amaanyi mangi, erina abalonzi abasukka mu kakadde kamu n'ekitundu. Ndi Bobi Wine waba wangudde n'afuna akadde kamu mu Kampala ne Wakiso, those are 2 million votes. Naye bweba nga bakibaze bulungi nga bagenda kabba basobola, because ya Museveni akkiriza Kampala talina mu maanyi, yakkiriza, naye asobola okubba bakyabbye n'amalirizaawo ng'afunye obululu emitwalo 10. Kiba kina kye kimugattako. Kati n'agenda eri gye mutamanyi ente ne zironda. Okategedde? So kati bano bo bagamba tulina okukakuuma, temulina kye mutugamba. CDF agamba olumala olonda vaawo. Era n'agamba nti anaagezaako kyankalanya tugenda kukozesa every means within our disposal okulaba nga tukuuma eddembe. Kiba kitegeeza naye kuba kutta bajja kutta. Okategedde? Naye nga ssemateeka si bw'agamba. Owulidde? Ojjukira ekyali mu kalulu ke Kawempe. Akalulu ke Kawempe North n'alukola ke yawangula ke kayinza okukusigira ekifaananyi ku kiki kye tusuubira, because ekyali mu campaign z'akalulu ke Kawempe exactly is what is happening. Twalaba abasajja abaali bakutte emigo nga bakuba abantu e Kawempe. The same happened in Gulu. Kati ku lunaku lw'okulonda e Kawempe lwe twasokola ku Mmamba nga zirawuna polling station, nakyo kisuubirwa okubeerawo. Remember tugenda beera mu ddaaka, internet ng'ejjiddwako. Bannamole bwe bakuba e Kawempe tonsuubira bagenda kujja basomba empale zaabwe kola olunaku, bajja kujja bateera. It will be left for you the people voting. Okategedde? Tambuza video.